amawulire ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Tom Mulondo gakutuzibwako DFCU Bank. Wampuliza wasuzote lunajo sinzira okuliza BT Fama. Amawulire ag'enkya ya leero abamu ku babaka ba Parliament abatula akakiiko akakosase Bagala ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyamaguzi mu ggwanga awamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mizannyo n'ezzaala ekya National Lotteries and Gaming Regulatory Board kiyimirize mangu emirimu egya zzaala ne betting mu ggwanga. Abaka babadde basisinkanya abakulu okuva mu kitongole kino ekya National Lotteries Gaming and Regulatory Board. Ngabakulembeddwa mbaka wa Bukoto Central Richard Sebamala ne bategeeza nti olw'okuba ebyuma bino tebirambikiddwa bulungi ababikozesa bakakozesa ng'akakisa bwe batyo ne banyaga Bannayuganda mu lukojjokojjo. Bo balabula bi machine zituka butusi wano ne bajiwa license abane bagisaswa milioni emu negende etandika okukola. Kyo oli bwagikwatamu nebanga tekuddiza sente ebyo nati balina byuma bikebera kulaba nti nno ekyuma kino kifuba situ baga balina abantu musanvu bokka be bakebera mu Uganda yonna. Tegeza ebyuma bino bibba bubbi bantu sports betting musoke mu muveeko paka ebalitereze ebyuma ebyo bitubera ne laboratory bikebera bulungi wano e Uganda muli muddako. Kati ombako omukyalo w'e Kampala Shamimu Malende era nga yawoleza abantu 10 abaggulwako emisango gy'obutujju addukidde mu kkooti etaputa ssemateeka ng'ayagala etapute ekyokukwatibwa kw'abantu ne basibwa era ne basimbibwa mu kkooti newankubadde ng'okunoonyereza ku misango gyabwe kuba tekulinaako we kutuuse. Ombaka kino agamba nti kiwadde abantu bangi ekyanya okugetaageta ebisangosango ne babisiba ku bye batayagala era bangi ensonga zaabwe zeetoololedde mu kkooti okumala emyaka nga n'obujulizi obubalumiriza tebuliiwo. Omuwabi wa gavumenti Richard Bilivugay yali azze n'ategeeza kkooti nti bo mu buwaayiro obuliwo mu mateeka bakkirizibwa okusiba omuntu poliisi ekkirizibwa okukwata ne bwe beeteebereza buteebereza nti oyinza okuzza omusango era n'agamba nti omusango bwe guba gwa naggomola basobola n'okusibira emyezi 6 nga tebabuuziddwa lwaki tebalina bajulizi. Ffenna ekyo kyennyini kye yayogerako kitwagala kkooti etaputa ssemateeka etunuulire egambe nti kimanya mateeka kyonoona essente y'omusolo kireetera abantu okuteekawo emisango emijoteke ku bantu. Ebyo nga biri bityo oluvannyuma lw'ebikolwa by'ekitujju ebyeyolekera juzi mu bitundu eby'ekasese abakulira ebyenjigiriza bongedde amaanyi mu kunyweza ebyokwerinda ku masomero. Amasomero agamu ge tutuuseeko abayizi batubuulidde nti kati balaba enjawulo mu byokwerinda engeri gye bikwatiddwamu ku masomero gaabwe. Ku ssomero lya Green Star High School Entebbe abayizi batutegeezezza nti kati balaba ku muwendo gw'abakuumi ogwongeddwako era basoma omutima gubali wamu. Administration omukulu w'essomero n'abayizi batula wansi ne bakwatira wamu era batongerayo ku basikaali. Emabegako twalina ba security prefect 2 ne kati tulina 6. Tebabaka nnyo kozi tulina okubeera bwerinde ku bulamu bwaffe bakola bukubiriro kubanga bagezaako kuno kulaba ebintu ebyo bitatebenkedde mu ssomero era we bakifunira obuzibu bwonna nga balina kye bekengedde bategeezaawo abakulu b'essomero ne basikaali okutuyambako. Bwagabadde ag'enkya ya leero nze Tom Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.